Mukama ibazibwe nnyo Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church mu Kirombe-Luzira. Neebaza Katonda akukuumye. Zze okwogerako naawe oluvannyuma lw'okulaba akatambi k'okuziika kw'abadde President wa United Arab Emirates UAE Sheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan. Yafiiridde ku gy'obukulu 73 naye ng'abadde President w'eggwanga eri oba wa Emirates okuva mu 2004. Abadde musajja mugagga nnyo. Ebibugagga by'ebibadde kigambibwa nti bibadde bibalirwa mu $18 billion. Naye tewali kyeyagenze nakyo. Eyo nno y'ensonga lwaki nziza okwogerako naawe. Omaze okulaba akatambi kano nga bamuziika. Mwoyo Mutukuvu n'ambikkulira ekintu nti ebyensi bitumalira mu bwereere. Kuva mu 2004 abadde President, abadde n'olubiri amatiribona, abadde na buli kyabugagga ky'oyinza okulowoozaako. Nga kigambibwa enti abadde yainvestinga mu oil $10 trillion naye tewali kyagenze nakyo. Ensangi zino abantu bangi beegumbulidde okugoba abantu ku ttaka abagagga. Bw'obanga oli mugagga ng'okyagoba abaavu ku ttaka toli mugagga. N'owulira oli asengula ekyalo, gombolola, ssaza, ika 2, 5, muntu omu ayagala okuzezza ebibiri bayagge, toli mugagga. Era tewali ky'ogenda kugenda nakyo. Ate bannaffe Abayisiraamu bakikola bulungi. Kuba bwe ndabye ng'aziikibwa ndowooza bubadde nga obusuuka 2 obwa white. Ng'oggyeko ffe amasappe ge tuteekamu, ne tugula keesi ez'ebbeeyi n'ebirala. Mu ngeri y'okusiibula oba oliawo omwagalwa mu ngeri eyo. Naye aba takyadda. Naye bamulekwa bangi ennaku zino beegumbulidde okweroga n'okuttiŋŋana n'okwerangira ebisongovu olw'ebyobugagga by'abakadde baabwe bye baaleka. Nga bwe baabireka nammwe mujja kubireka. Tewali ky'ogenda nakyo. Olunyiriri oluze luli mu kitabo kya Matayo essula ey'omukaaga olunyiriri 19 tugenda kukoma ku 21. Wagamba, temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera, n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kubasimira ne babba. Naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera, n'ennyenje newankubadde obutalagge, so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira. Kubanga ebintu byo we bibeera, omutima gwo nagwo gye gubeera. Sigamba nti obugagga bubi, sigamba nti okukola kibi, era ffe mu kkanisa tukubiriza nnyo abantu okukola. Naye leka mu kulowooleza nnyo mu kukuŋŋaanya bugagga weerabira eggulu, weerabira obulamu nga tumaze okufa. By'okola kati bye bigenda okuweesa empeera. N'olwekyo tufeeyo nnyo. Katonda kwagala. Bayibuli egamba mu Yokaana 3:16 nti Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, buli amukkiriza aleme okubula naye afuna obulamu obutaggwaawo. Twagale bantu bannaffe. Bannaffe baayimba nti okwagala ebintu ky'ekikolo ky'ebibi ebingi. Ne bw'onaabikuŋŋaanya togenda kugenda nabyo. Beerako n'ebitono. Siima Katonda ky'akuwadde. Towambagatanya, tobba, tokumpanya, togoba bantu, togobaganya bantu kubanga ogenda kubireka. Naye baako by'okola abantu bye banaakujjuukirirako, ebinaakuweesa empeera. Katonda
by'anaayimirirako agamba nti omuweereza obugagga bw'akuwadde obukeesiza bulungi kubanga tewali kyogenda genda nakyo, byonna ogenda kubireka wano. Katonda akunjagalire era akuwa omukisa, suubira nti olina ky'ofunyeemu.